Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegattako olwaleero egetunuulira enkuba eyo singa ekukuba naye nga buli weekukubako ofuna omusujja ng'ogiramu ddala obulwadde abantu abo mwebali ng'olukubibwa ku nkuba ng'alwala ng'afunira ddala obulwadde bwennyini naddala omusujja ogwo. Njagadde tubeere nga twogera ku nkuba eyo. Bw'oba olina ekizibu ekyo nga buli enkuba weekukubako ofuna omusujja, kikyoteekeddwa okukola. Enkuba weekusanga mu kkubo n'ekukuba, enkuba ewootuuka ewaka n'osanga nga balembesa amazzi ago ag'enkuba ge balembese g'oteekeddwa okunaaba. Bw'otuuka bw'oti ewaka ng'enkuba ekukubye n'osanga nga balembesa amazzi g'enkuba eyo ekukubye, beera ng'onaaba amazzi ago malungi nnyo, gajja kukuyamba okugema obutalwala musujja. N'olwekyo enkuba weekukuba oba ng'obadde olembeka, bw'omaliriza okulembeka nga toyagala kulwala musujja, ago kennyini amazzi g'olembese beera ng'otoolako g'oba onaaba omubiri, ojja kuba weegemye, obeera tojja kulwala musujja ogwo guva ku nkuba. N'ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira, osobola okwegema bulungi nnyo n'otalwala musujja oba n'otalwala bulwadde bwonna ng'enkuba ekukubyeko. Bw'otyo bw'oteekeddwa okukola. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mbeere bulungi. Mweraba.